Shatlanach, Ukamamuroti, Jerusalem, Pastor Send the Rabastan,
APS we atandikira, that is when I created APS. So ye yandaga okukola. Wadde yagenda okuva mu nsi eno ng'atuwadde. Tuyinza okukola ekirala kingi. Naye akatono ke yatulekera katubeezaawo si kyo. Akatono ke tunawo katuyimirizaawo. Tutambula eyo tunalowooza tufuna ssente ebizibu. But all that lwa nsonga ya musonga ye Katonda. Olw'ensonga yatuwa taata waffe, yatuwa mukwano waffe, n'atuwa muganda waffe, n'atuwa musumba waffe, n'atuwa bingi yaliisa. Taata yonna gy'oli, I last talked to him nali mu ddwaliro. Okumanya muzeeyi yali ayagala kikuyiye. Muzeeyi yali mulwadde. N'akubira sikala tutaliyo namubiri akola namwana. N'akubira Aisha mu lukiiko. Ng'ekitwalayo nsonga ya mutima. Nsonga ya program n'amwakira. He was bedridden. Nga mulwadde naye ng'obwongo bwonna bwebugende. We miss you. Tugenda kusubwa your heart. We're going to miss your chat. We're going to miss a lot. Naye nzija kusaba Mukama ow'ekifo kino. Era nsuubiza buli ali wano. Tugenda kugezaako tutuukirize muzeeyi bye yali yeetaaga. Nja kusaba ekitumbaddengo. Muzeeyi alina ebintu bye yali ayagala okukola ku kigo. Nja kusaba tuhonoringe kye yali ayagala. Tutuukirize muzeeyi kye yali ayagala. Mubimanyi abasinga wano. Tuleme kwerabira muzeeyi. Atubeereza era ekyo kyatukolera tukakukola yaffe eya ABS. Era nga tubasuubiza nga buli kyogedde ekiddamu. We find a lot of challenges, to be financial, batukuba here and there, batuyuya. But I'm telling you, the democrats have to sit there. Oh my God, when I want something, I make sure I wait. Bunch my Madalina. But people get down to you, I don't tell you to Babali. What will I get? You get up full of it. But we are still standing. That is nja kusaba enkolagana eyo twatandise tutambule tulaire tutesire tuleme kubeera nansonga mu church tudisitire era natubekyo tujja gezaako gaba tukolaganira wamu tutambuze ministries. Changes in the but for the better manifestation. My people here now, abantu bano kyembagalawo tuyinza okutabirawo olusanyu naye ate mukubibaganya tuteekebirala byonna ebbali netusetolinga ekiro. Thank you so much. Let us keep the spirit high. Tukwataganire wamu tutambuze station nga bwe tekidde okutambula.
buli omu akola omulimu gwe. Bw'obeera edita, kola omulimu gwo. Bw'obeera purezidenta, kola omulimu gwo. Oyogere by'oteekeddwa okwogera, by'otalina kwogera. Okay. I'm willing to work with you. That is it. I'm going to but I will not want to give you but of course, we work with each other. I'll take action in the first place. When something wrong is done, we will take action. She doesn't know what it is to be that time.
voice of believers, tubiyenyereza gospel, ekitendereza naye ekikulu mwewala kutwagala. Mwewale kwagala Pastor General Andrew waffe. Mukama abawe omukisa. Hallelujah. Bannange Mukama bamutya. Mwewale kutya. Mwewale kutya. Yatuka ku maaso twagenda emotion netusuka we tulina okukoma peace netusuka we tulina okukoma olw'ensonga nti tulina abantu abamu twasooka tulina abantu abamu be twatandika nabo BDSTV ba artists that's Cartel tusaba omusonyiwe taata twetaaga okutusonyiwa twali emotion soldiers, Sabbath Soniwa, but I twogera, so the parts of out, more announcements, Sija, that's from the one where I was hoping some STV. That's Cartel where I even was over and he was a program here. But Sabbath Soniwa, twakusomya nemo omugamba tusonyiwa kuba yakugendera kansala yete twamwogera tulina ebisangiro tetwamwogerako lwewaokondo zasimuka naye saali mukwewanyamona ate akati abamutaka bekozeera every 31st of December, Kawala, tuyingira omwaka ne Katonda lwakuba enteekateeka za COVID zotasobeza kukola overnight naye nga 31st December twaniriza mwenna tujje twebake Katonda. Ekirala ABS TV, ABS Television tugaba awards eri abakozi abasinze okukola omwaka ogwo mu different category. Tulina best presenter, best presenter, presenter of the year, byonna tugenda kuba tugaba awards ezo ku 31st, so that's Africa na the rest tumaliriza namwe wenna tujje muteekateeka nga celebrating then Kakaaga etubeerabira okweyunga ku Revival Church musibajjemu nga agaba asiiga amafuta wale Revival Church. Thank you so much. Kama abakuube